liiso. Mwana liganda. Binyiza bunyiza. Manya musiba kumpa emitwalo 2 mbu maybe you know nowadays siyimiridde kwate kyekyebi kikubeeremu. Neka saakuwadde. Mpadde emitwalo 2 nazo ssente. Nze okwetulisizaako bbomu y'ekyo ekimenke. Kale kimanyiira. Wama sooka mpe ku earphones zo ndabe mujjajjamu omukyala. Gamanyiira. Nakisuubiramu bingi. Of wrong actors in the society who don't listen, who don't care. So this is the issue we need to deal with. Therefore, my directives are as follows. All cross-boundary district and intra-district movement of public transport and by private vehicles or border borders is hereby suspended for 42 days starting today. Yeah! So that the number of new cases is less than the available bed and oxygen capacity in the country. Yeah! 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 Nation letter, don't move. Stay where you are. Yeah! 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 Mwana gaya tuwadde ennaku 42 nga tuli waka. No means of transport. Kukakasa. Lindako. Wawedde okuba essimu yange nga sisita wange yaginywa naye kirala ndowooza owulidde tuli mu lockdown sigana nsobola kujja eyo because ebidduka tebikyatambula. Beno olya nnyo ssente za transport. Do you have enough food? Enough for a week. I have only 50k in my pocket. Yeah, only 30k. Gowedde okuba essimu yange nga sisita wange yagina n'ekirala ndowooza obiwulidde tuli mu lockdown sigala nsobola kujja eyo because ebidduka tebikyatambula.
kangendeke wasula. Ogenda kutambuza wakagere. Genda nze sinnatuuka waawo. Esigale wano munjalayo tusabiragane. Genda bakubojjogole. Siyalina obusungu bwa transport. No. Who is that? What do you mean? Good enough to remove quarantine. Sebikira muri ebinyo. Mwanya nyaho tuli mu quarantine. No. Ngo tojja. Uyo ngusindikira tipping tojja. Olaba kujja kati. Shall we try that? It's nice. Kati. Wali lutalo batiri lutalo. Jerry. Nakwetedde n'okuleetera. Kati otalo olugwa ngoddayo. So Wendy, for the rest of the remaining days. Apa. Tekijja somo. Tekigenda somo. Oti ndabye lyakulese. Ndabye lyakulese tisoboka. Tekigenda soboka ndabye lyakulese. No. Olaba unda kusindikiranga transport ojja kuyiga okujjirawo. Oti ejomba. Uncle, what's your impact transport and Echi. Ndabye lyakulese. Ojja kuyiga okusindikira transport ojja kuyiga okujja. No. transport and